Kakati ku nsi ya Katonda atya ekitonde ekikazi. Bano bwe mulaba bakwatidde mu kikolwa, babakwatidde mu bwenzi, babasanze lubona nga bali mu kwekuba mpiki, bali mu kwekuba matooke. Omwami yakedde ku makya n'aleka mukazi we waka. Bwe yalese mukazi we waka n'agenda akole, mwami bibano abakola emirimu gy'ewala safaari ng'oyo. Naye yagenza okuva ewaka nga ye ne mukazi we bafunyemu obutakkaanya. Omukazi bwe yalabye nti ayombyemukko ne bbaawe, kwe kugenda ewa muganda wa bbaawe abeera mulamu we. Nanga ndowooza babadde baana babiri beerinamu akantu, omukyala ne mulamu we. Kati omukyala bwe yagenze wa mulamu we ate yavuddeyo. Yamugambye bugambi, jangu nkubuddeebudde muula, nze nsobola okunyiga ebiwundu muganda wange by'abaakutuusizzaako. Oyo omuvubuka gwe basanze n'oyo omukazi, oyo omuvubuka muganda wa nannyini mukazi. Kitegeeza omukazi aba muyita mulamu. Naye ssebo omuvubuka yagambye nze tonnyumiza bya muganda wange, oba muganda wange tasobola kukwagala na kukubeereramu, nze nsobola okukubudaabuda. Era yabwatu yayise mulamu we ne batandika okwenyiga ebiwundu. N'atandika okumunyiga ebiwundu mpola mpola, ng'ate ebiwundu abimunyiga mu ngeri ya kintu kikulu. Babadde munnange bali mu mukwano, bali mu kweyagala, bonna bonna bali ku buliri, bwegamba bonna bonna bali mu ssanyu jjereere, nga nannyini mukazi muganda we akomawo. Bw'akomyewo abasanze mu nnyumba nga bali mu kikolwa, omukyala n'alyoka atunula ngaazi ng'embwa esudde ekyuma. Babuuzizza omuvubuka, omukazi ono omwagala? Abagambye ye. Ne bamugamba tumukulekere, n'abagamba mumundekere. Okimanyi nti mukazi wa muganda wo, anti muganda wange ye abadde tamufaako, kati nze mumundekere. Ne babuuza omukazi, ono yo gwe omwagala? Byonna byonna omusajja yabuuza, nannyini mukazi yabuuza, era nannyini mukazi azze n'emikwano gye gimwerekeddeko okukwatira mukazi we mu bwenzi. Omukazi ye asiriseewo busirisi, talina kigambo kyayogedde. Abakazi baaba, njagala nkutuuseeko vidiyo eno, nawe ogyerabireko, nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Oyogera kote olugenda kumuvumbira wakati omukyala wo Tata omukyala twanukudde bangu twanuwe tugende. Embeera eno giraba otya? Bino birungi bimukoze bino? Singa Muhammad yali yadira nze nali naleka mukazi we. Singa Muhammad yali yadira mukazi we nga alina obuzibu. Kati kitegeeza kati Muhammad ye ana kati golowooza Muhammad bw'abanga alese mukyala wati ng'oyite mumanyi nti maama okwero osalewo nze bati namuwa ekitiibwa nti maama wange. Naye kati lwaki wakoleka kati omuntu waliwo okunenya kuba mwaliko mweyagala kuba mabega keeri. Kati osazeewo otya? Kati ogenda kumuwasa badde bakulekere si bwe kiri? Mumuleke obeere naye ng'omukazi bo. Kati mama ngoyogera ko ngeko mama yena kati osazeewo naawe osigale wano ng'omukyala sajja kata sala wangi Asha bana ngembeera eno lwaki ebeera bweti mbeera Asha kale ekyo kiwedde muko embeera eriwo giraba njirabye muko sikugamba nti ate kiki kirungi bennyini weeyogeredde ng'abantu abakulu tewali kwe bakubye oba tewali kwe bakase mu njogera yaabwe ndowooza bwoti bwegiwulidde buli bwe kiri. Kati mbadde nsaba omulamu ogende naye waka tulyoke tulabe enki ebirandirira. apaziko omukazi okebwanya bagende bajema ebintu bya mu nyumba. Byanca tumanyi naye ku makya tujja biraba enkya. Kale tomusoko tata
Kula sino tabula kukola bintu bifana byo. Tengo amenyo oli yumushindewo. Amazimaki. Tata. Yale wakana no kwa mahali. Ena za kwali mama ndinga kashi. Kukana tata iswaza kukana na Tom nasema ina nungu tata ngokana ni nani inyamadi Ne italeleza ufunana inga ya mama. Aribo bono libisokole bino biraisha lero tata unamwita ote banange ulire nene tata njagala mbulire omwala ali open agambye omukwano we gwatandika tesa kulwani wa Muhammad akati sana usaze wote ari wakali ori ne Oisala wote Asha. ali kufumbura tata ati yali mukwano kuzaira ate no open kulokubanga tukagana usika lusibe muno tawo tumeide suizi berawo ombera open kitu yamba tugambye tata yali muganzi okuvanga atana kufuna Muhammad kola koti katona akati kusulai kakati abantu bamanyira kwegamba ne muganda wo kennyini asolokera kumakya n'akukwata mu liiso ebyaddala tewali muntu yenna ku nsi kuno gw'oyinza kwesigisa mukazi wo taliiyo teri muntu gw'oyinza kwesigisa mukazi wo ate teri muntu gw'oyinza kwesigisa bbaawo ne muganda wo asobola okukutwalako mukazi wo muganda wo asobola okukutwalako bbaawo tewali muntu gwoba weesigisa muntu wo yenna okitegeera ekintu ekyo kati ono omukyala abaddengawo naye nga ndowooza alina enkolagana ey'ekyama ne mulamu we nga bbaawe tamanyi kati ndowooza omusajja azze andowooza azali akitegeera mpolampola nga gamba naye omukyala ono ayinza okuba nga ayinayo omuntu gw'ayagala omulala ate ng'omuntu oyo ateeka okuba nga muganda wange ogamba azze alina embeera gy'alaba nga ddala kituufu omukyala ono ne muganda we ne mulamu we beerinamu akantu ng'akimanyi baka beerinamu akantu okitegeera omusajja watolokedde ku makya n'agamba kagenda anoonye ssente nga bw'omanyi eby'abasajja eby'okuyiriba yagenza okuva waka nga bafunyemu obutakkanya n'omukazi nga bayombyemu kati ndowooza okufunamu obutakkanya omukazi ono kwakozeseza nga advantage egenda mu bwenzi egenda okwenda n'atamanya nti ennaku z'obwenzi ziggwayo bamala ne bakukwata osobola okubikola mu nkukutu naye era olunaku lutuuka ne bakukwata kati akomyewo nga tebategedde bonna babadde balowooza agenda kulwayo okitegeera babadde bagenda balowooza agenda kulwayo laba waabasanze nga bali ku buliri bali mu kweyagala bali mu masappe bali mu ssanyu bali mu ggulu lya ku nsi n'abasanga bw'abadde ajja era bazze abamuwerekeddeko kwegamba bano ababiri baleme kwebuzaabuza omukyala ne mulamu we abasanze mu mukwano tebalina gwe bakubye mulamu bamubuuzizza muganda we amubuuzizza owange mukazi wange nkusanze naye ng'oli obadde era omwagala omukazi ono omwagala ono n'amugamba ye amugambye ye omukazi mwagala era osobola okumundekera amugambye omukazi mundekere gwe tosobola kumubeera naye mundekere omusiguzi abadde sebo confident nnyo nga bw'okiwulira nga sebo ekigambo kye takirumunamu abadde confident nnyo nga ayina kwegamba kyayagala ng'akimanyi kwegamba tatidde oba n'omukazi wa muganda we gwali mu kwogerako oba gwali mu kusigula ne muganda we wuuyo waali tatidde ne babuuza omukazi ate ggwe ono omusajja omwagala yaba afuuka bbaawo
omukazi ye asirise talina kyazzeemu nga takyalina bigambo. Era bw'ati omwami n'agamba kakati tetubakuba tetukola biki sigenda kulwana na muntu yenna, nnyabo njagala ojja okwata ebintu obijje mu nnyumba yange engoye zo obitwale obireete otandike okubeera n'ono muganda wange kati afuuse bbaawo. Imagine muganda wo okumusanga ne mukazi wo ate n'omukazi n'omumulekera n'amukutwalako nga muganda waakugamba omukazi amwagala gwe bw'oba omugoba kadde ewuwe batandike okubeera bonna nga n'omukazi takirinako buzibu. Era bagenze waka kuggyayo bintu bya mukazi, omukazi kugenda waani wa mulamu we gy'agenda otandika okukola ki? Okufumba. Yagenda otandika okufumba. Ozannya n'okuzannya. Ozannya n'okuzannya. Gwe muganda wange. Ai. Kwegamba omuntu asobola okukumanyiira okuviira ddala ku A mpaka ku Z ng'akuliko. Omuntu n'agira n'ajja n'akukwata mu liiso module eyo. Kwegamba mulamu abadde anyigaanyiga ebiwundu bya mulamu we, kwegamba nga Mukama Katonda n'abinyigira ddala mpaka eyo yonna. Byebyo ebiri ku sayidi eyo. Ku nsi kuno tolina muntu gw'oyinza kwesigisa muntu wo. Tosobola kwesigisa muganda wo, tosobola kwesigisa mukwano gwo, tosobola kwesigisa yenna mukazi wo oba bbaawo. Baba bajja kumukutwalako, ze nkubuulira. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu ate n'abakuteyungako genda mu maaso n'okuba nti ate osubscribinga tusobole okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwenna abasubscribinga edda, omulimu gwe mukola gwa amaanyi. Ate n'abakuba nti ate otweyungako genda mu maaso n'okuba nti ate okona mu kagambo subscribe bw'omaliriza kona mu kade akadde ako kajje mu personalize okateeke mu all nti bw'oteekayo video gw'oba osooka okugiraba. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.